Abakkolinso Essuula 12. Abooluganda, njagala mutegeere ebifa ku birabe ebigasa omwoyo. Mumanyi nti bwe mwali mukyali bantu ab'ensi, mwabuzibwabuzibwanga ne mutwalibwa eri ebyo ebitali Katonda era ebitayogera. Kyenva njagala mutegeere nti tewali muntu n'omu Mwoyo wa Katonda gw'ayogeza n'agamba nti Yesu avumirirwe. Era tewali n'omu agamba nti Yesu ye Mukama wabula nga Mwoyo Mutuukirivu yakimwogezezza. Waliwo ebirabo bya ngeri nnyingi, naye Mwoyo abigaba y'omu. Waliwo engeri nnyingi ez'okuweerezaamu, naye Mukama aweerezebwa y'omu. Waliwo okukola kwa ngeri nnyingi, kyokka Katonda y'omu asobozesa bonna mu buli kye bakola. Mwoyo alabikira mu buli omu olw'okugasa bonna. Omu Mwoyo amuwa okwogera eby'amagezi, omulala Mwoyo y'omu n'amuwa okutegeera. Omulala Mwoyo y'omu amuwa okukkiriza, n'omulala n'amuwa obuyinza obw'okuwonya abalwadde. Omu Mwoyo amuwa okukolanga eby'amagero, n'omulala n'amuwa okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda, ate omulala n'amuwa okumanya emyoyo emirungi n'emibi. Omulala amuwa okwogera ennimi, n'omulala n'amuwa okuzivuunula. Naye Mwoyo akola ebyo byonna y'omu, y'agabira bonna nga bw'ayagala. Kristo afaananyirizibwa n'omubiri, newankubadde nga gulina ebitundu bingi, naye gusigala nga guli gumu. Bwe tutyo naffe ffenna, Abayudaaya n'abamawanga amalala, abaddu n'ab'eddembe, twabatizibwa Mwoyo omu, ne tufuuka omubiri gumu, era ffenna twafuna Mwoyo omu. Omubiri teguba na kitundu kimu, naye guba n'ebitundu bingi. Senga ekigere kigamba nti, siri mukono, n'olwekyo siri kitundu kya mubiri, ekyo tekikijjaako kubeera kitundu kya mubiri. Era singa okutu kugamba nti, siri liiso, n'olwekyo siri kitundu kya mubiri, ekyo tekikujjaako kubeera kitundu kya mubiri. Singa omubiri gwonna gwali liiso, okuwulira kwandibaddewa? Era singa omubiri gwonna gwali kutu, okuwunyiriza kwandibaddewa? Naye kaakano Katonda yateeka mu mubiri ebitundu eby'enjawulo nga bwe yayagala. Singa byonna byali ekitundu kimu, olwo omubiri gwandibaddewa? Naye kaakano ebitundu bingi, naye omubiri guli gumu. Eriiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga, wadde omutwe okugamba ebigere nti mmwe sibeetaaga. Naye mu mazima ebitundu by'omubiri ebirabika ng'ebisinga obunafu, bye bisinga okwetaagibwa. Era ebitundu ebyo eby'omubiri bye tulowooza okuba ebinyoomebwa, bye tusinga okwambaza ekitiibwa, n'ebyo ebitalabika bulungi, bye tusinga okuwa ekitiibwa ekingi, ebitundu byaffe ebisinga obulungi kye biteetaaga. Bw'atyo Katonda bwe yatereeza omubiri, ebitundu ebinyoomebwa n'abiwa ekitiibwa ekisinga obunene, omubiri guleme kwesalaasalamu, wabula ebitundu byagwo bikolaganirenga wamu. Ekitundu ekimu bwe kirumwa, n'ebirala byonna birumirwa wamu nakyo. Era ekitundu ekimu bwe kiweebwa ekitiibwa, ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Kale mwenna muli mubiri gwa Kristo, era buli omu mu mmwe kitundu kyagwo. Era mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, Katonda yateekamu abantu, abasooka be batume, abaddako be balanzi, ne kuddako abayigiriza, ne kuddako abakozi b'ebyamagero, abawonya abalwadde, abayambi b'abantu, abafuzi era n'aboogera ennimi. Bonna batume, bonna balanzi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ebirabo eby'okuwonya abalwadde, bonna boogera ennimi, bonna baavuunula ennimi. Kale mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, era kambalage ekkubo erisingira ddala obulungi.